Abantu abawangalira mu nkambi ebunambutye bano be bagibwa mu bitundu ebyebuduuda awali okuba omulukwa kw'ettaka wakati mu kutaasa obulamu bwabwe. Basabye gavumenti ya kuno ebalongoseze ku bulamu bwe bawangalira mu nkambi eno. Bagamba amazzi amayonjo tebalina, eddagala ttono nnyo, era nga bino babitegeezezza ekibinja ky'abakulu okuva mu Uganda People's Defence Forces abadde bagenda maaso n'okulambula omulimu ogukolebwa aba UPDF Engineering Brigade ogw'okuzimba amayumba mu kitundu ekyo. Abantu abasenzebwa mu nkambi oba mu kifo ky'ebunnambutye nga badduka ettaka eribumbulukuka mu bitundu ebyebuduuda balajanidde gavumenti ebongere obuyambi okugeza ng'emmere, okubasembereza ku mazzi ko n'ebirala kibasobozese okweyagalira mu kifo kyabwe ekipya. Bano okulajana kuno bakukoze mu kulambula UPDF ng'eyita mu kitongole kyayo ekya UPDF Engineers Brigade abakwasibwa okuzimba amayumba gano kwe babaddeko mu buvanjuba bw'eggwanga okulaba ezimu ku projekiti zaayo zikolebwayo wezituuse. Gavumenti ya Uganda yatandika omulimu gw'okusengula abantu abakusibwa okubumbuluka kw'ettaka mu bitundu ebyebuduuda Silonko, Manafwa, Namisindwa ne Bulambuli mu mwaka ogwa 2019 era nga amaka agawerera ddala 3 nga galimu n'abantu abaali eyo mu 15 be bazibaganyirwa mu nteekateeka eno nga buli maka gafuna ennyumba etudde ku yiika y'ettaka namba kw'ossa yiika endala 2 nga zino zakulimirako. Okusenguka kuno kwatandika n'amaka 10 nga gaalimu abantu 6 era bano baleetebwa mu kitundu ekyebunnambutye mu disitulikiti ey'Ebulambuli mu feezi eyasooka ng'eno yawomebwamu omutwe w'ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda nga kati wetwogerera bali ku feezi ey'okuna. Ettaka lyakola ki lyasalibwa era abaana bange bagenda ne maama wange yakola ki yafa. Okundeeta wano gavumenti yampa ennyumba ne bambeerako emmere omwaka 1 ate ebiseera by'okulima nga wano omusana kuli mungi tetwalima bulungi bwe batusalako emmere era n'essaawa eno tubonaabona kuba omusana emmere yetusimba yonna ibanga efa. Nange bandeeta ku feeri Namisindwa n'enzija ndi wano munda naye mbulira bulungi lwakuba eri bye nali nkola si bye nkola wano wakiriko kuba eri nali bubi. N'essomero lya gundi lya primary already osanga n'abasomezi nga tebaliiko. Kati twagala gavumenti esooke tukwatireko essomero eryo lwakuba tulaba mbu abasomesa abali ku ssomero eryo tebalina obuvunaanyizibwa bwa kusomesa okombo baviira eri simanyise beye. Okwagala okulaba nga abantu bano bayambibwa tufunye RDC w'ekitundu kino Bayole Stanley okutunnyonnyola kiki kyakozeewo okumalawo ebisoomooza abaduuda. Ono n'atubuulira bino. Olw'okubeera n'omutima omwagazi, omutima ogulumirirwa bannayuganda nti afuta okumanya nti abantu bafunye ebizibu ebuduuda, Esironko, Ebulambuli, okulumbuluka kw'ettaka n'amazzi amangi tebalina wakusula. Gavumenti nevaayo nejja negamba nti kezimbira abantu amayumba ate nekikola n'omutima gumu nti mu bbanga lya myezi 4 ate nga bali kuzimbira mu myezi 6 bamaze. Akulira abakozi ku disitulikiti eno Abeato Stera asiimye omulimu ogukoleddwa gavumenti ya Uganda wamu ne UPDF Engineers Brigade wabula asabye okwongera okuzimba amayumba amalala. But we want to inform government and the army that we still have very many people who are in risky areas that need to be settled. If only government would take up and request UPDF again to construct more units, it would be help to decongest. Our fear was the rains are beginning. Engineer Major Kizito Mulwana eyakwasibwa okuzimba feezi ey'okuna muyite site engineer atubuulidde ku muwendo gw'amayumba oguzimbiddwa. Cotton soil zibeera enkuba bw'etonnya zigonda, omusana bwe gwaka ate ne zikaluba nnyo kwegamba ziba nzibu nnyo mu kuzimba mukati kituleetera nti bwe tuba tutuuse okuzimba ate tulina okusimawo ettaka ne tulijjawo. Kati ne bwebera tutandika wansi okuzimba ennyumba ogizimba nga ate agenda okuzimba kalina newankubadde tebeera ya kalina, so kireetera kosti y'ennyumba okubeera ng'eri waggulu. Akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola entambuza y'emirimu wamu n'okwekebejja omutindo nga kano kaateekebwawo minisitule y'ebyokwerinda. Major General Henry Masiko annyonnyodde lwaki balambula ebikolebwa na biki bye basinga okuteekako essira. We follow what they are doing and talk to them on site, but also advise the Ministry of Defense because they are the ones who contract with these MDAs. Bya Eric Yiga, Sauti TV, Omunyo.